One I know akolera ne Dubai kasitaba nga alina Emirates ID noonya nine ettulyo etagenda kubanga eri abala kasitaba nga alina Emirates ID ngoyagala okukozesa Uganda Airlines odeka. Okay, kale omukutu cruise exclusive ko sinzindo okubanga ate otulabira Allen Cruise gemanya nyongero kwaniza ko yonna gyotulabira nti osibye otya wasuzo otya kansubire obulamu butambulira dala bulungi nnyo Kim wamune divorce be bali ku kamera okubanga ensonga zino tuzigusa bulungi nnyo shiro nakolero eli proudly powered by Uganda Airlines bagamba nti ago muna Uganda oyagala kutuuka waka mirembe oyagala kuva waka otuuke yonna gyotuuka muganda wange otuuka bulungi nnyo ebigambo abana Uganda tubiina bingi nnyo naddala ekintu ekiyitibwa okwagala ebyaffe tulwawo nnyo catching up naye ng'ate kye tulina okuba ng'ate tukola abannaffe aba AfriSap tutambula nabo wamu ne Marus Bridals naye ng'olunaku olwaleero eno episode eri proudly powered by Uganda Airline airline eno akagirinnya guno omulundi gwa kuna koze nyonyi tebagirinnya mulundi gumu nyonyi ekulinnya nekutwala era ennyonyi nemala nekolaki nekomyawo senyonyi eno nakagirinya emirundi ena nagirinnya ku nga ngende Sudan. It was my first experience nenjirinya ne baganda bange ba B2C Nina Rose Latina era fena twavaamu tugamba nti ekintu bulijjo bwekitibwe kiri nagirinnya omulundi omulala nzija wane Dubai muganda wange kyabadde kyamaanyi nnyo etambula ngendo ki egenda mu nsi ki na nsi ki sofa omukulu agenda kuba atubuulira then ne bakadama namwe naddala abaana abakolera mu biyumba Kadama Lives Matter tuyina ekipya kye twaleese wano mu Uganda Airline kigenda kubeera tekyamulembe nnyo otherwise for now katukirize tata waffe anko wange atubuuzeeko n'oluvannyuma tutandikirawo naye ng'olunaku lwe tusinzidde mu ggwanga lyaffe eri Dubai tuli mu kibuga eky'e Dubai we tusinzidde okuba nga ate tukuweereza taata tusiimye okubaako wano ku ofiisi zo mu kibuga eky'e Dubai abatulaba babuuzeeko bamanyani gwe tulina na mu kiti ki mwasinzira okwogerako naffe sebo neyanziza nnyo omukisa guno gwompadde amina abatulaba bonna mbebaza okuba nti muli ku mukutu guno omuganzi bwe guti basenga teguwadde muganzi nze temwandi ndabyeko naye amannya n'eddoboozi bampita Kisembo Moses nga nze nkwataganya emirimu gya Uganda Airlines wano mu United Arab Emirates. Obulamu bugenda butya mu Dubai? Obulamu tebubadde bubi nsi mpya ebimu tuyiga biyige kwate tusobola gamba nti byonna tubimanyi naye tugenda tubiyiga era nsuubira nti we twatandikira era kati si we tuli tulina byetuzze nga tuyiga kubanga byonna birimu obuwonvu n'obugoyambuka ate nokkirira n'oyambuka nokkirira naye tuzze tubiyiga mpola ebimu nga tubikolako naffe nga tusuubira nti akabanga kanaagenda okuyitawo nga buli kimu tukikuba budinda. Tutandikire ku nsonga tugenda kusinga kwesigama ku Uganda Airline ku nsonga ya Dubai abana Dubai abava wano Dubai okudda e Kampala naba tugenda kwongera ne ku bantu abava e Kampala okujja wano services zimide zitya naye tutandikire ku nsi kisofa Uganda Airlines ze tugenda mu sofa for now ennyonyi eno bwe yatandika twatandika n'ensi emu kubanga kankugule mulina kutandikira wuwo abakwetoolodde kubanga olwo oba building akaki oba building akatale twasookera Nairobi bwe twavaayo ne twongerako Juba nzugambe twakutwalako ne Juba kati ne tujjanga tubuildinga ntandika okugenda Tanzania ne twasooka Dar es Salaam ne twongeramu ebifo ebirala nga Zanzibar then ne twongeramu Kilimanjaro then ne Nairobi ne twongeramu Mombasa olw'abasuubuzi baffe abagenda ku mwalo ogende Mombasa kati ne tugamba kati ne Mogadishu Somalia ne tumwongeramu ne twongeramu ne Congo Kinshasa ne twongeramu ne Johannesburg South Africa so the destination nga 11 kakati abatandikira kwemu kati ze tulina era nga tulina essuubi nti n'endala nyingi nnyo zigenda kutandika omwaka guno gunaggwerako nsuubira nga twongeddeko endala nga 2 oba nga 3 insha Allah. Outside Africa eno erutu yaffe yasooka Dubai. Kyova nti buli omwaka kimuludde n'amaaso
omwagi tunulidde n'amaaso Dubai ye lutu eyasooka. It is so exciting era tukyebaliza Mukama Katonda okuba nti ate fe nze era ng'omuntu nti nze ate ndi Dubai nzaani so ye lutu yaffe yasooka naye nga nnyingi zijja tutunulira London mu November tutunulira India era okugenda okuyitamu okulaba akatale kali katya kitwandise feasibility study kyakolebwa kyaggwa tutunulira Accra Ghana tutunulira Lagos Nigeria tutunulira ne ekibuga kino bakiyita batya kitumufu nnyo mu by'obusuubuzi eri China Guangzhou naye lwakuba nti Abachina bakyalinamu obuzibu covid yakyabatigomya yatandikira naye ate era erabika gyasembye so zezo destinations tulina n'endala ezikyajja. Abantu baffe abali naddala abaana abajja mu biyumba Saudi Arabia bo mbalowoozezaako okyo webale nnyo okunzijukiza akantu akuba mbadde nkeerabidde Saudi Arabia netwamukola feasibility study era bwaggwa Saudi Arabia naye agenda kutandika myezi egitali gyawala nnyo tukyanoonya bapartner abasobola okutuyambako eri kuba ensi zino tozigendamu nga tolina partner agenda kukuyambako nga ku ground handling okutundira ticket ngera wola office eno mwe tutudde katwano bapartner baffe wano mu katale ake Dubai eyo omwana bangi bawulira ennyonyi naye tebamanyi proceed tebamanyi birungi biba mu kukozesa nnyonyi yeewammwe awo ojja sanga ensi ezimu nze ntambuddeko ku airport nosanga Abannakenya bakozesa byabwe Abayindi bakozesa byabwe abali ebo abava e Bungereza era olaba nga betanira byabwe abagenda mu America betanira byabwe advantage kyeriwo naddala eri omwana ali kati nge Dubai okozesa ennyonyi yeewammwe kyenandigambye nti kino kintu kisufu nkoleddeko mu mawanga ate nga nkolera ku bisaawe kyampisanga bubi nnyo okutunulira nga ndaba flag z'amawanga kwa akantu kano kalina engeri gye kayitamu kano ka flag akantu ako kalina engeri gye kayitamu kakulu nnyo ku nnyonyi n'olengera eyabana abakwetoolodde era lweyambuuza nti ewamwe temwinayo wadde akatonotono buno obutono buno busesina 172 ngamba kirijja inshallah naffe tulikifuna lwali olwo era netukola ki netukifuna emigaso egiri mu kubeera eggwanga okubeera n'ennyonyi yaayo ogusookera ddala ennyonyi eno ebeeranga foreign exchange ana nga bw'ogamba nti nno twakulanga batusomesa emwanyi yetuleetera dola muki sente zeekoze wano zetukoze Nairobi zetukoze tebaziweza mu Uganda shillings oba Kenya shillings nno ziddayo mu economy muki mu dola kyovola nti ensi yaffe ate natambulako tebannabakitegeera ensi yaffe yensi gy'ogenda ku Room Street Forex Bureau buli awo bonna noyingira buyingizi tebakubuuza nanga muntu tebakubuuza passport nokyusa sente natambulako ningenda manga gamu West Africa eyo waliwo agamu nga ne minister alina okusayiningira ogenda kukyusa dola meka 5 tetugenzera wala na wano naffe wano tukukyusa sente sebo process mpanvu gwani ozikyusiza ki ozigenda wa okitegeera ewaffe tebakibuuza lwaki tebakibuuza kubanga tulina sente eziyingira mu ggwanga ate nga lwaki sente ziyingira mu ebintu nga bino byebireeta ki sente mu ggwanga kati gwe buli lwogamba n'ogamba nti nze njaggula bannaffe abamu abatusooka mu nsiike bo bakitegeera kizibu okusanga mu Ethiopia nga alinnye ku nnyonyi endala kizibu ffe tukyalinamu obuzibu tosooka n'obuuza ennyonyi zonna eno eri ku sente mmeka eno eri ku sente mmeka lumu ninako awantu wennali waliwo ensi emu eri etuli awo wansi ng'ovudde embalala awo neweeyongerayo musajja nayingira mu travel agency ne bamuwugira ennyonyi eva wano ng'eri expensive yabagamba njagala eri okitegeera ekya sente teyakikola ki ayagalawa kuba amanyi eri bwagiteekamu sente ezo ziddawa akimanyi nti eno bwagiteekamu sente tezidda zikoze eki zifulumye okiraba so gyegimu ku migaso egiri mu kulinnya ennyonyi ewammwe ate waliwo n'ebintu bingi nnyo kuba kakati ojja kgenda passport oluusi eweddeko ogende ku nnyonyi endala bajja kugamba tetukutwala passport eweddeko okiraba naye kati ate ffe tuyinza okuluza tugamba nti omuntu ono addawaabwe ennyonyi ali ku nnyonyi ewaabwe so wabaawo wangi nnyo ffe wetukubakubira tugamba ono mwana weeka addaka kino tekisobola kumulemesa kutuukawa era bingi nnyo tugezesaako okubikola netulaba nga bannaffe baddayo eka yakuwa ennyonyi nga
Ethiopia eninge je twala abantu bayo eri special ku bantu bayo erina naye ngeri je kuba kubanga baddawa baddaka atere nyinyonyi ino bakola ki batwala tenyizo gama mbuka some of the things that I experienced nali nyenyonyi eno nga ngenda ejuba njongera okwebaza omukyala amanyiddwa nga Madam Sandra ne Madam Regina naye mu kulinnya bangamba nti kakati gwe engeri gyoli nti abantu bakwagala nnyo amuganda wange mutabani waffe katukole bwe tuti tuwe akasente katono nnyo ogende gy'oyagala era buli lunaaba ogenda gy'oyagala ojja kujjanga but nali sifuna nko offer eyo ku nnyonyi ziri endala tasobola gikuwa bagikuwangana bakumanye nenfuna akasente nenfuluma nengenda nenkola byenjagala nebanza era mbeerawo neŋŋamba nti kati wano ndi wano nyinza okumisinga flight naye mba nsobola okukubira Mr. Moses namugamba kikulu nnyo okubanga omanyi omuntu gw'odiiringa naye ekyo ekintu kikulu nnyo kiweesa n'ensi yaffe ekitiibwa n'abalala abajjawo KLM ne landinga SN Brussels nerengerawo eno newe beesigaddeweemu nenenga naziri entono osaire nabo balina eki n'abajja balina ekitiibwa kyekibawa ate n'omuntu buli lwaba nga bookinga ng'agenda mu nsi abalambuzi abajja basooka ne babuuza mwinayo airline kanotandika okupalapalanya tuli kakati osobola okulinya enyonyi bweti nekusula Nairobi nekusula Tanzania nekuta ekitegeeza temukola ki ekitegeeza temulina so kakati ekyo nekibeera nga nakyo kitufuukire ki ekizibu okiraba naye nga kikulu nnyo okulinya enyonyi ewamwe kikulu nnyo okuwagira enyonyi ewamwe kubanga oba ozimba abantu bewamwe oba ozimba nsi yo ate batugamba nti zino enyonyi eziba ezewaffe tezibreakinga kakati ffe kati kubanga Uganda tulina essomero eddungi ennyo Soroti Flying School abapiloti baffe bonna abasinga gye bava era nsuubira nti nawe wafunyemu experience ya njawulo ennyonyi eyo abantu abagiflyinga bangi nnyo bakimbuuza naye tulinayo abannayuganda abaflyinga bamuyita Captain Etiang Captain Etiang leero yazizaayo ennyonyi egenza olwaleero Captain Etiang oyo avuga bulungi nnyo Masaba tulina Janda Kokoro tulina Bob Wakweya bonna baffe tulina abakyala Vanita Kayuwa tulina Tina Drazu bonna abaana bannayuganda ate ngedda twasomanga nga bagamba I want to be a pilot Kiyemba abazadde batubuuza Kenneth tulina Ivan Masa bonna abaana baki bannayuganda naye kati bw'olabayo omuzungu nga tumutaddemu ate tebajja kuyigira mu air balina okuyigira ate kubali abaflyinza awalala ne babajjako amagezi nabo ne beetongola naye nga mulimu kati abagikwatira dda n'osanga kulu yonna nga bw'ogisanze nga bonna baana bannayuganda nina omu South Africa gwe nabadde ntambula naye nga tujja Dubai naŋŋamba nti wano bakozesa lulimi lwammwe ne mugamba naŋŋamba it feels nice I don't understand what they are saying but kirina kubanga si ffenna ntutegeera oluzungu lulimi lukoppe naye omuntu senga akugamba nagamba bannange bassebo ne bannyabo tusanyusa okubalaba ku nnyonyi eya Uganda Airlines flight number 234 kirina engeri it resonates n'okulowoozako na buli kimu omanya nti ndika you feel at home noba yogedde musoga nagamba kodeyo it feels unique than bwajja ogamba ladies and gentlemen kiri buli wamu ladies and gentlemen yes aviation olulimi lwayo English naye ojja kwekanga nga bw'ogenda ku Ethiopian Airlines bajja ku recordinga yako oluzungu nokalamu amahariki kubanga lulimi ki bw'onoogenda ku Rwanda ojja kusanga nga bataddemu omezute mulaawo n'ebirala waliwo neyakazannyamu comedy kanyumira n'oluzungu balukole ki naye kati oluzungu luno tululeetamu bannaffe abatategedde luli ninga tetumanyi nti majority probably bawuliriza ki bategeerera ne Kenya mabibi na mabwana odde so kati naffe bwe tugamba omuntu babannaye basabo ne banyaba tusanyusa okubalaba kiba kirungi kuba kati it shows sense of ownership nti ennyonyi it's the flag carrier of the Republic of Uganda kubanza kinjagala olaga omuvubuka ebimu ku ebyo Uncle Moses nti twasomanga ng'omwana abaana bagamba I want to be a pilot naye nga bakubuuza ogenda vuga yaani
okitegeera naye kati saawa zino omwana asobola osoma ng'amanyi nti have a chance nti nsobola ovuga ku nnyonyi y'ewaka. Yes, ennyonyi eno yakuwa hope, yatuwa hope ffenna, yatuwa hope. Era omwana ali eyo teyeenyooma mala senior 6 genda osoma oba bintu bya kola ticketing oba ogenda sort kusoma engineering oba ogenda sort kusoma piloting genda bwobanga ofunye omukisa ogwo ng'osobola okisoma ekintu ekyo genda okisome. Eno ennyonyi etandise ate n'ennyonyi yemu ku nnyonyi ezitandise n'amaanyi. Bannayuganda twenyooma ne tulina kwenyooma. Eno ennyonyi etandika n'amaanyi abantu kye batategeera ye ennyonyi etandise n'etandika n'ennyonyi 6 nga zonna zaayo nga zonna mpya. Okitegeera ennyonyi zitandika ng'ennyonyi eno twagyeeyazika ku British Airways tulina akasente katukola ki era mu covid wali eribbanga etwamala nga tetukola senga ennyonyi zino zaali nga si ya Uganda twandibadde tetudda na mu nsiike naye twali tumanyi nti kyaffe tujja ne tuddaabirira tukubako ka oil tukubako akafuufu tulaba kanatti kano kasibiddwa tulinda olunaku lwaffe luli mulindwa baligamba nti olwaleero tukoze eki tuguddewo ne baggulawo era ne tutandika okukola ki ne tutandika okuflyinga kati bulwegi supportinga yes ne government naye efuna egamba okwagala ne gamba ya abantu bajjumbidde ekintu kyabwe kati mu kukijjumbira batunuulira tuyingizza ssente mmeka owulira tubongerereko ssente mmeka tugule ennyonyi endala olaawe tweyongerayo abaalina ennyonyi ebbi juga twateka ku CRJ zajja soka jabbi zijja endala bbiri ne ziwera 4 zijja endala zino nazo ne zijja kati ziri ennyonyi 6 n'endala zijja kujja naye it starts with you. Kituufu. Tugende ku basuubuzi b'e Uganda. Abasuubuzi b'e Uganda bagamba nti kilos osanga mwandizongeddekoko najja n'abasuubuzi kuno Renasembo okujja nga bagamba Land Cruise mwe bannamawulire bwe mutuuka mu bakulu batugambireko kilos bazongezeeko naye nga abasuubuzi ndaba ennaku zino bagijjumbidde nnyo. Biki bye muteekedde abasuubuzi naddala bakozesa ennyonyi eno ya Uganda Airlines? Ennyonyi eno ekisookera ddala tejja kusaabaza bisolo ina kusaabaza abantu abantu kibeesaabaza basuubuze abantu bano bapromotinga ki trade between Uganda ne UAE abaana abo baali bajja obalaba baali beetisse mulimu ebijjanjalo mulimu ebinyeebwa mulimu amatoke naye omanyi ttani z'amatooke mmeka gukolamu mathematics titubawadde kilo 6 buli omu yeetisse kilo 6 abaana 10 tani z'amatooke mekezi bazifunye mu Uganda. Omanyi nti n'omukyalo omuzeeyi ali ekamuli eri ali emasaka eri ekyannamukaka omanyi nti naye yayinza obutamanya gye galaga naye alabanga abantu bajja bakima amatooke ne gakola ki ne gagenda agamba amatooke gano galagawa takifaako naye alaba akasente kakola ki waliwo omusajja oyo agatema afunamu waliwo n'agavuga n'agatuleetera mu katale gye tugasanze ne tugaparkinga ne tugateeka mu box ne tugaleeteddwa ate n'omwana ono omuvubuka ono gwe weebuuza omuvubuka ono senga tajja Dubai kuleeta amatooka ago yandibadde akola ki e Kampala tumanyi n'obajjerega ntibagamba naye gundi toli Kampala toli Dubai oli luddawa ti ndi muki wakati awo mu bbanga oba omanyi okujja olulandinga bwepa n'adduka emisiri naye temiwa abantu emirimu owulidde kati abasuubuzi kye tubawadde ki tubawadde ebbeeyi yaffe ensaamusaamu kubanga ate tetusobola kunaabulula kintu kyaffe kuba ennyonyi eno naye amafuta genywa tugajja walala kannati ne bwe kavaako akamu bwe kati bwepa tukubira France mu factory gye yava nti abanaye waliwo kannati akakoze ki twajja tuwa kabwereere mujje tugamba ate ennyonyi eno erina saavisi buli luvannyuma lw'obudde erina saavisi gy'erina okukola okugizaawo waliwo saavisi endala gyekola n'ennyonyi yonna gwe nogiraba nga nnyonyi emu naye nga 99.9% mpya bagiddamu yonna bagiyita P4 check I think olidde ekolebwa oluvannyuma lw'emyaka injini zino ziraba zirina hours ze zirina okudduka okiwulira kati hours ezo bwe zizidduka bwe ziggwako ennyonyi kyekintu kyova olaba nti ennyonyi lwawo okukola akabenje kubanga bajjegendereza era bwowuliramu enkenyera be nsuubira wali ojja waliwo bwatu banaga nti tusooke tuddeyo bw'oba pilot alina kyateetegereza kyonna ennyonyi tebateekingako risk kyobula tumakinga nti buli kimu kyonna era pilot oluyinga n'agera buno bukola bukyuka okuba buno bye bisala empewo
odde biri bikola zino ze tanka za mafuta engine ekola kati engine erina logbook yayo mwetukeberera hours ziweddeko eveeko kakati sente buli lwosasula akasente kalike tukujjako katuyamba okusobola okukola ebintu ebyo nenga ate naffe twagala naawe okole omulimu gwo kyovula nti tukuwa kilo kati abantu baffe tubawa kilo 6 okuva wano bana ababulijjo emigugu 2 kilo 6 ndobogenda ogwa waggulu tukuwa kilo 10 bobo ova entebe kilo 7 jizi kilo 7 kati bobo ova eri entebe tukuwa kilo era kilo 6 emigugu 2 ne 10 kati omusuubuzi wa phone utugambye nti ye musuubuzi wakati mumama tumanyi ba musuubuzi basi tulina abasuubuzi wa fabo lulango tumanyi twaba segmentinga ne tumanyi nti ono platinum ojituka ko boine miru jotambudde tulina gold tulina silver tulina ne blue kati wa blue yo nasembaye wansi tumwa emigugu 2 6 ne kilo 23 okuva entebe bwabava wano tubawa musuubuzi nga musuubuzi ko amanya tubagalina tumulaba atambula then amuddako ye wa silver tumwa kilo 6 yamanyi was parking ntimwongerako 23 then addako ye wa gold tumwa kilo 8 tumwongerako 23 owa platinum ne tumwa kilo 92 23 bannanga oyaga tuweeki omanyi sente ziri mu kilo y'amasimu tugeze nti kilo y'amasimu okay ate werabira bannafe aba multimind be bamu kwabo bakabejja ba agents abasala ticket wano mu ggwanga erye Dubai bano bagamba nti ebya Uganda Airlines enonya ticket ya mu budde biki byonna bebalekere multimind bano balungi nnyo genda ku website yaabwe multimind kwe bali bulungi nnyo ate ndoza tembayina mbuzibu abo sibayina mbuzibu batuyambi kinene nnyo era mwami Kiguli managing director ndoza naye tatulina mu buzibu wabadde muwagizi waffe nnyo obutiketi tubulaba bwasaza abo obutiketi abadde abusaza era tumusiima naye okusimayo akenjawulo nakyo vulaba bwe yatuleetera opportunity eno ey'abannaffe ababaddewo ko emabega awo abayimbi baffe ne tugamba kati kikwasize wamu naawe tulabe nti ekintu tukitambuza tukituuse mu maaso ya bakadama nga tumaliriza abaana abakolera mu biyumba batugambye nti mwine enteekateeka ey'abaana abakolera mu biyumba ne Dubai gye mugenda obateerawo ng'ebisale buli omu agenda kuba byasobola okugikozesa omwana oyo kasitaba ng'alina Emirates ID eyawa kadde mu bulungi tandika bulungi ng'ogamba omwana ayina akolera wano ne Dubai omwana ayina akolera wano ne Dubai kasitaba ng'alina Emirates ID noonya nina ettuulyo etagenda kubanga eri abala kasoba ng'olina Emirates ID ng'oyagala okukozesa Uganda Airlines odeeka nga bwe nagambye nti ennyonyi yaffe teri kiremwa ogenda wa ogulemesa okiraba ate nga n'akasente lako obadde okola wano obadde okaweereza mu ekonome yaawa kikulu nnyo tulina okuwagira okiwulidde bino ebintu biri interwoven bwe biti omwana bwe omuleeta onafuna omulimu n'akola sente aziweereza mu jjajjaawe maama ne bagula bagula aguze ticket ku Uganda Airlines ezo ziyingidde olaba sente bwe muzikyanga mwennaawe kati olina okumuddiza n'otamunyigiriza ate bw'abaddayo aziwe Kenya era mbakubira omulanga bonna bajje nze mbalinze tujja kano mbadde njagala Uncle Moses okabaddiremu bulungi omwana ng'ali Dubai ayina Emirates ID kitegeeza ayina buli kisanyize kimukkiriza okubeera okukolera wano oyina ettu lyabwe ettu eryo liri mu kugenda wokka oba ne mukomawo kati abasinga be mbadde ntunuulidde kubanga batera obulusi ne bagamba nti akabeeyi bakandibadde kangi kampiteeno n'eri naye kati omwana alina Emirates ID akoze ebbanga kyakubye emyaka 2-3 agala kuddako kakuwumula emyezi 2 mwezi gumu myezi 3 mbagala banoonyi tubakolere tiketi ezo ku ssente ddala ennungi ze batagenda kukkiriza bagende nga tebakikkiriza bawumulemu ate bakomewo badde bakole noono alemeddwa bangi nnyo tubayambye by the way kyobola kiki kyenagambye nti nyonyi wamwe banyonyi wamwe baana bannyo bagana ku manyonyi amalala wangi yes nomugana ku nyonyi endala why oluusi bayita mu bintu bingi nnyo mu nnyumba ezo babeera nye tugamba kati tutamutwala ataani anamutwala tumutwala baana bangi nnyo bajja wano baana busiwona nti ate bafuna emirimu bangi abamu balemwa
nga tulina community wano ya Uganda community ejja netutuukirira tugamba kati abaana bano tubakoze batya ne tukubaganya ebirowoozo era kati ndowooza kuyenja kuliko nga 8 abagenzi balero kubaddeko ndowooza nga 7 baana bajja ensi neyegaana nga bayambiddwa kati Uganda community neyekwatakwata akasente kati tojja baleega nnyo okiraba erina okubanga bagamba akuba owakuba ki awumba engalo kati nolabanga akasente ako kali fair bakasobola nawe ate oyitawo ne bakola ki naye ate awalala tebagenda ekira kinyi okugamba nti ffe tubadde bamukisa nnyo nti bwe twajja wano twasangawo abaana abamu bambi nga baawummula okumula okitegeera ninga balemedde egyo babatereka bawo balemeddeyo nga balemeddeyo ennyonyi ziganye kubanga ennyonyi endala ejja kugamba buli kiro eyagala $24 omuntu bwawummula azitowa n'akasajja akati nnyo nga bwondaba sibwenza okukanga nga ndimu kiro nga 12 embaawo zino zibakola ki embaawo zino zibakola ki zibakugattako naye kakati ffe bwe bajja era kasita basaba nga mbagamba abakulu bannanga abantu alati omwana ono Munnayuganda tukoleze tutya tikale aweeyo kana akasente akakino kyokka wano nawali tumuzeeka era bangi bambi tubazizeeka bangi betwasanga wano nga ne Uganda era tena bakutandika wano nga bawo bali wano balemeddeyo bakuweereza ID ya taata nga musajja ali mu kyalo ndozanga n'ebitaano okubifuna kakati omuntu oyo family ngeyo gisuubira otya okuzaayo muwala waabwe omutabani waabwe eyali azze ayiyabeerewo naye ate na endinga bwatyo kiraba kati tujjamu netuyamba netugamba nnyonyi endala tebigikwatako yo eyagala ki sente kati eyo ye difference kati ze sijja kulimba nakolako kisaawe ekimu Juba isaawe kinakikolako nenyina ekintu kye nalaba bannaffe ennyonyi ye tuva wansi awo kyeyakolanga ng'omuntu w'eggwanga eddala tebamutwala noba nga obasasula kyenkanawa kasita obanga ofudde owaabwe nga nekuba tekuli space bamukola ki eyo ye beauty y'okubeera n'ekintu ekiva ewamu naye abantu abasinga tebakitegeera tubakubiza bannayuganda temutugeya eyo naye mugenda ne mutugeya ennyonyi yammwe oluwaddembe ogenda n'ojja n'onoonya wano e Dubai tosobola kuba n'ogamba noonya country manager wa Uganda Airlines netukikola ki netukyogera era kiba kinnemeredde nenkubira bakama bange nange nina abantwala bampere ku namba yo ekisinga ne bagamba mumanyi bannange ekintu kiriwo ekiti abantu bano tubayambe bwe tuti okiraba waliwo wano we batamatiddemu okiraba netulaba tukisobola wate kisoboka kwati nafe ate waliwo oluso tusaba ekinene ennyo wakati ojja kutandika otuuke ku nyonga menti njagala pizza tandika kuwa pizza otulaba tusobola okugabanga pizza okiraba so kati tutunuulira ebintu ebyo ffe tuli wano ku Bujuman exit 1 Sharaf Travel second floor era gukasobola nti njagala Uganda Airlines onsangayo naye ate ne wansi wali abakyala abo bakugaba tiketi ku first floor waliwo wayise yes gukasobola nya Bujuman noviramu ku Bujuman nonya metro noviramu ku Bujuman metro nofuma mu exit 1 nokwata ku mukono gwo ogwaddyo ekizimbe kimu ekyokubiri. Okay. Toyina namba yo ba email kubali y'abantu babamu nga bali Bannayuganda bagala nnyo WhatsApp. WhatsApp. Era muwe namba etali ku WhatsApp oba omuse. Kati WhatsApp jinjo kuba wanja kuba just +256 774 00 8665 kwembeera enamba yange entambulize nnyo abasuubuzi bange ko babeera ne bambuuza omugugu guno ngutwale mbeerako nga ndi bize. Okay. Tuyanza nyo Uncle Moses andowooza nange Dubai ono wamu ne tiimu yange Divorce wamu ne Kimu twagenda tufuukira kagaali kuba kati ffe twasazeewo Uganda Airlines. Mujje mwongero ebyobusuubuzi Dubai erina ebintu bingi nnyo bye offeringa ebiri ku center ate nga omusamusamu bw'oba ekintu kyo kiplaninze bulungi nnyo osobola okujja n'okola obusuubuzi nkuwadde example ti abaana baleeta amatooke manyi eri abaana abayimiridde ku matooke yes aleeta amatooke nga akibaze tinja kufunamu bwe nti bw'ate bwe mmala sente ezo zafunyemu zagulamu n'ate tiketi oba zasuubulamu amasimu n'agatirizaako byagatiriza naddayo kati obwongo bwe nabeera nga bukola ki
nga bukola. Yes. Tuyanze nge. Kale mwena abatulabira London yogambe tutandika ddi? November kiri confirmed? November kiri confirmed. Okay. So abana Uganda abanagenda kunyira London tubere bebe tefu divorce. Mutane kufuna visa. Yeah. Tugenda London, tugenda mu Uganda Airlines. Soko tunyonyole mukatono nga tumaiza. Enyonyi webe genda bwe tujira London nga tugenda mu Uganda nga tugenda mu Uganda Airlines. Ndoza otuba turuvuga ovuzi paka dosula yere. Ikati awo ovaira ddala just Entebbe no yambuka South Sudan, Egypt, no yingira Mediterranean Sea, kati awo no yingira European airspace, no kwata awo wansi wa Italy, France, wansi awo Spain, no buka kwajjukira wali London kazinga ate nakoke kutudde ku Europe. Ngoli London zizo balugendo lwa sawa nga 8. Sawa nga 8. Ate n'ennyonyi esala ekire. Ekitegeeza nti bine byoku breaking wakati nti ate bakutuusizaako egulu bimenya abantu ebyo ebintu bimenya bubodi n'ekisobola okutuusa wa direct please use it nyonyi ove London ogwa Uganda ate bakujja London bakutwale simanyi mugweno mulyoke mutuuke bakutwale Brussels ove Brussels ate okyuka atodde London bakutwale simanyi tugenda kukutuusa na Uganda mpuliza tugenda kukutuusa London tugenda kukutuusa India tugenda kukutuusa Lagos tugenda kutuusa yonna gy'oyagala naye nga kitandikira ku nze naawe ennyonyi eno tugiwagire. Yes, nyonyi ya ggwanga, nyonyi yaffe. Kale njagala okuba nga ate olunaku olwaleero mbakomya wano naye nga mukimanye nti bwe buli munayagala Mr. Moses oba buli muba mwina kye mwebuuza nja kuba mukyazanga naddala abaana abali Dubai abalaba omukutu gwange abampagira abalungi ennyo bw'oba ng'oyagala okukozesa Uganda Airlines omunkubira ontera ku WhatsApp awo ka message n'oŋŋamba nti Alan Cruz nze nva eno nina gundi naye mbadde nsaba ku nnamba ya Mr. Moses nga abaganga wabasuubiza. Kale divorce abaddeko bulungi shots z'olabye zonna wamu ne Kim nga tukwatagana. Nebaza muganda wange Ken owa Multimind. If it wasn't Ken, nadde sola sinkana mukulu country manager wa Uganda Airlines, Uncle Moses, naye Multimind yangambye nti muganda wange goli wa Uganda leka tusinkane Uncle Moses ne tumusinkana. Multimind we bali nnyo era bano bakolera ddala ku bintu by'okukolera visa ng'oyagala okujja Dubai okulambula abalina families bakola ne tickets kwegamba nojjanga oli fully buli kimu ne bakubookinga ne hotel ne bakutwala wonna w'oyagala bw'omala okulambula ng'oddayo ng'ate obulamu butandikira awo. Kale njagala okuba ng'ate mbasibira olunaku olwaleero tutandikira awo olunaku olwaleero musibe bulungi mwera.